nga balaki tova mu bintu bino bw'ona okola bino ebyekyeyo jjafunamu akasente kati nga nzeyo okusaba waliwo ka passage nga nkubisa ekipande kyange nga nteekako amanya gange Dr. Ddaku ge nali neeyita nga nkuba opapula bwange flyers oba pamphlets nga ntandika zigaba. Bwali olunaku lumu omusajja nga zimuleeta olulu lunene nga munene bw'ati ayambadde jezi ya Bafana ettiimu ya South Africa y'eggwanga omujezi gwe bambala gwa Uganda Cranes nga muwa akapapula ng'agenda ayimirira ku kapande asobagaza mugamba papa nti kidokita nga mbuuza okugaye nti aliwa nti mugamba wano mu passage nga mugamba wayingira nfunye omuteeja ye client muteeja kigambo kya Swahili ye client yangamba kale mu Luganda kaleva ayingire nze nasigala kuba mayini kaleva ng'ayingira sawa nga tumunyenyaamu nga ekikuba nsika akirekawo nga tumuzenkeera nga tumukuba kiwaani mangu munaku nga nnya eri amaze tuwayo akasente tewaali mayembe gaddala naawe nga tukola ki omusajja nga twamunyenyamu lunaku nga nnya ttaano nga tweta sente nafuniyo obukadde 48 ko yonna gy'osinzira okubanga otulaba ku mikutu gyonna amannya bampetaniisi ojja kusaba osubscribing olakinga so okubanga tutambuza emboozi bwe ziti n'okulaba nga bw'oli awo bubaka bwe buti butuuka ku bantu buli ssekinnoomu olwaleero ayina special we nina omukulu agenda kubanga yiyanjula agenda tunyumiza emboozi naye nkukakasa bingi nnyo byogenda okubanga oyigamu bingi bye tuwulira mu ggwanga erya South Africa ne mu bantu ababaddeko e Bulaaya. Omukulu ono abaddeyo emyaka egisoba mu 20 okuva 27 giba gigenda mu 19. So obulamu bwe bwonna abadde awangalire bwe kati emboozi eno nsuubira nawe olina kyogenda okubanga oyigamu olunaku leero. Ageza tutandike n'amannya go. Mbalamusizza abatulaba amannya agange bitibwa Musoke Bakri Abraham aka Rai Gray social media. Obulamu buli butya? Bulamu si bubi bulamu bulungi. Rai Gray kala Rai Gray wabijjawa nze nali manyi gwe ako amannya ga social media getukozesa tuli South Africa walinga bamanyi nga bayitanga Sizzla Durham North West Province Rustenburg City. Sizzla nga kitegeeza ki? Yes, linnya lyali likozi lya mirimu. So ogenda ote South Africa? Well, nsonga ki ekutwala? I think it was money sarcastic. Wabula osooka mu ggwanga bumaze okusoma emirimu tegiriiwo olina okutandika okweyiiya okwenoonya. Bwe nali nkulaba ngamba obugagga bubufuna mu ngeri ya mirundi 3. Obukola bwe bugaana obunoonya bwe bugaana obubba. Kyokka olwo twogera ombulirayo ebigambo naye lwaki omuntu ababba? Teri atabba kuba ne bannaddiini bennyini babba kuba munnaddiini bw'aba nga asobola okudifendinga omubbi kitegeeza naye aba mubbi. Okubba n'okola n'okubunoonya. Okubunoonya basooka kubukola bwe bugaana n'obunoonya. Nagere South Africa obunoonya tandika okunoonya okuzunga mu nsi ezo noonya kibugagga bwe bugaana bubbe. Wabubbako? Nabubbako naye teba byamaanyi tobbisa maanyi bakozesa ngalabi eno omugenzi Tamaimi gyagambanga gyokozesa. After 19 years Uganda ogiraba otya? Embeera Uganda si embi, Uganda nsi nnungi. Okyali ku kali home is the best? Always home is the best. Saali badde wano naye ekintu ekinkosa mu Uganda kyokka kyokka 1 nzikiza road shedding 2 enfuufu oba ebisooto. Oyina emmotoka kati oba otambuza atya? Anti bw'ova mu mmotoka era otambula kati bwe nkutuuka kubona era ntambuza bibiri. Ffe gye twamanyira owingira mu sookaazo nga bavudde waka nodde waka ng'otambuza bigenda oyingira sookaazo n'engatto toziggyemu niwebaka mu duveti z'enjeno ne zitaddugala kuba nsobola okugula jjiini njambala emyezi 6 nga teddugadde oba essaati enjeru. Yes, nga teddugadde tegenda kuddugala ki? Ojjukiza lwe yangamba abazungu tebanaabirako ddala. Actually okyogeddeko mu January this year nayeko n'omuzungu omwe Alberta
Edmonton, Canada. Nangamba yali amaze 11 years nga tanaaba. Nkubuulira omubiri guba tegugira ekifo kye nali nkolamu yes ekifo kye nali nkolamu nga baagala omufuluma mugamba kyafekitinga banagamba bwe mundwaza sijja kunaaba yaya fuluma ekifo ekyo kye nali nkoleramu naye nga tanaabi nga maze emyaka 11 nga tanaaba. ensonga yakunaaba yamulemesa embeera. Abazungu kizo tebanaabirako ddala sirya. Tebamala ganaaba naabo. Tebanaaba naaba. Nali bangi byakusaaga. So naye ate atuddeyo wali ogende South Africa. Embeera ogambye nti nze njagalako naye abo walina sente. Sayina nali naagava ku ssomero. Naye ng'omulenzi omuto nayinamu kubanga ku myaka 13 nali landlord kitange yandekera amayumba enankulabye. Mizigo 8. Ng'osolooza? Nga pocket money wange yes nga nsolooza. Ya by then jali nga mitwalo ndowooza 3 buli mwezi twasoloozanga. Buli muzigo. So nabanga zinza kubanga mmeka kati I said the money had value by then. Kuba school fees omwana wadde yasomera secondary yasomeranga emitwalo 7. Kasente kaali kawera. The money had value okusinga kaakati. Yes. So va wano Uganda otambula otya? Sijja kwerabira nalinya basi ya Falcon. Namukwano gwangomba mwita Muwonge. Mutabani wa Mwamba mwita Isa. Sajja wenare mwenakwe mu zone 6. Ito no weno waggulu. Yes, na Isa wo. Yes, gatunda nakati greens. Omusajja wenare yes. Nkulembera mutabani we tusaza ticket mu Falcon basi. Twayitira Masaka mutukula. Tuyingira Tanzania lugero South Africa luwambu mumala mukubo ennaku 5 basi nga mu mulamu. Yes mu mulamu ne kwezi ennaku 5 Tanzania nemenyo ojimalamu ennaku 3 tuva twekuba Dar es Salaam tolekera Tunduma iboda South Africa ya Tanzania ne Zambia. Zambia tuyingira Zambia Anakonde bwembasa bide boda bagita Anakonde eyingira Zambia nga tuvaawo tetwayitira Zimbabwe mu kusoko nakuno twagenda twayitira Botswana nga tuyingira Kajungura tuyita ku ferry ye border ya between Zambia ne yes kidyeri ye border ya Zambia ne Botswana nga tukiza bulungi tuyingira Botswana kati okufuluma Botswana juka Botswana twali visa free tulina visa yaki ba visa twali visa linga milioni 2 kitunze kumalako ngate milioni 2 kitunze zazi kutusa South Africa batulina visa awo twayita mu game park nga kuliko amasanyalaze batugamba era onakulonja sinzo okutambula mu bwange onakuno so kuingia South Africa amasasi gabeera awo bantu bafiirawo abayita masasi bagayitamu ne saagala banzi temwagala shoku gye nayina nasinga n'omusajja omu bamuyita Musa ku bbaasi ng'alina omukazi naye gwasoma oyinza South Africa girlfriend we yatusinga n'omukazi yabirako South Africa nafuna obuto nadde e Uganda nga yazaala omwana e Uganda kati amuze South Africa naye nga none of them we never had our visas okujjako oli Musa yalina visa n'asigaza suitcase zaffe luggage zaffe n'ayita ku bbaasi kyali kiroole yasufunye kiroole olubaasi wagitadde tufunye kiroole kitumize South Africa tetulina okuyita mu kisiko basi loole gisinga nenge emaze okusala boda tugirinnya budde bwa kiro kati Musa yatugamba ku sengenge tekuliko masanyalazi naye nga abantu batugenda kuliko amasanyalazi era bwe natuuka okuba nali mutulandi muzibuka mu kujjukujju ne ngamba omukazi gwe yampa jamu empale ey'omundu ogifukemu nangamba twala nangamba yala konde epinga ne mugamba sinjagala fuka mu mpale yo nenkambwala n'okukambwala najja munagifukamu olwo nga njala kujja obukodyo bwe amagezi ge najja ku ssomero nga gezese nkasuka empale erimu omusulo njikube ku sengenge bwe nespark nga manya kuliko amasanyalazi sejja proceedinga awo abatwala yabagamba wano wo mwegisa yatugamba tekuli masanyalazi ampaasiza omukazi wewe ngamba okujjamu empale mukazi we tumuyise mu kasiko ye akule ayise ku kirola alina visa n'ensawo zaffe nenkubira mukyala wange mama abaana nga abakulu bamuyita Verona Namugiri obasiibula
namukubye esimu namugamba bwe mbanga sikomye zali ssaawa 3:46 nzijukire z'ekiro bwe mbanga sikomye abaana bange kola ki obalabiriranga kuba mmanyi ngenda kuyingira mu masannyalaze na game park simanyi kiriyo bakani nga batoolo kaani batola leka kaani yakaweza emyaka 6 mimi alina emyaka 3 bwe nasuulako empale amasannyalaze gaasupakinga nemanya tekuli nenkwatako bwe nti neninya kuwa eya wansi ne munge nanyambako ne bayita ne bayingira omukazi w'omwana n'oli abasajja bagamba babeera waggulukana tebatulengera budde bwa kiro saa zigenda mu midnight tuli mu nsiko mu nzikiza tuli mu game park wali kumpi nnyo kyalinga distance oyinza kugamba nga 1 km tugambe kuva Nankulabye ku bitaala paka ku bitaala wa Bakuli ye distance yaliwo ne tuyingira bwete twayingira South Africa otandikirawa emmotoka omukyalo oli yali alina omwana yalina bbawe nga bava Pretoria capital city bavuga bava Pretoria zilalinga kilomita ziringa ndowooza 5 bajje bamupiikingeko ku booda naffe tuli mu kiroole kitukunguza empuwa etukuŋŋunta tuli mabega abakyala batudde mu maaso ne tusinkana ne bateekamu BMW Angoline ne batuvuga zaagala okubeera ssaawa emu ey'okumakya nga tuli Pretoria tuli ku zi flyover ziri flyover zetulabangako zetulaba mu firimu bulijjo natwala ku apartment batuwa ekisinge ne tusulayo kati oli omuvubuka Musa yatwala ewuwa ino tujja twala ekifo kye bayita Carltonville no bayita Carltonville yeri atutwala ye gyalaga atulaga ekyokukola atuhijakinze mu kkubo naffe tuliyo gye tulaga kati ova wano ogenda bugenzi South Africa ngenda kusiŋŋaana bassemwanga kuba baasulanga Nankulabye ku Salon Delight Mmanju waliwo omuvuka muyita Christopher nalina salon bayita Chris Babel saawe ne Nankulabye ku kizimbe kiriwo Equity Bank waggulu gyali yalinga abasuza baba bavanga bonna e Kayonga ne Kyeyune ne ba King Lawrence Kitooke kati olwayogedde nabo nti emizijja bajja turisiivinga ngamba wova wano oyogedde nabo yes twatwogedde nabo tujja bajja turisiivinga katonda tuhijakinga mu kuba tulaga ekyokukola twatuukayoko nabeerayoko noza wiiki emuwonge naafuna omulimu gw'okufuna kapikapu kasiraje bidagala behiso olwesi mupisi yakafa nakaole yafa siraje bidagala yatundanga ebidagala country wide South Africa ebidagala ebikinnansi kumufeerera nti bikola naye nga tebikola yes bonga abaguzi basigala bajja ne bw'otunda enfuufu era oli agigula nomugamba eddagala akola ki omudaawa bamudaawa naafuna omulimu ng'afuna landi 2,250 ng'afuna emitolo gya Uganda ndowooza nga 8 eyo Uganda nga tesobola mwefunanga emitolo gya Uganda 4 mwezi ye nalaba nti atuuse mbandi eyo waliwo omuvubuka muyita Kyaba ayita muzeeyi Kavumenti Nankulabye ku Total ku Twitter 50 cent yatundanga plastic waali muzeeyi yakyaliwo nnyo bamukaza kola 50 cent edduuka litunda 24/7 liggalawo eyi twamuyitanga Ache South Africa nga tuli homeboy Nankulabye ne bamugamba natuuse nankubira mu namba nankubira essimu olwamaze n'okufuna envola South Africa zinkizikiri kubira mu South Africa emyezi 3 batwala mangu Johannesburg twalinnya Kayola bagita socioloza train yaabwe eyo twala tugende netugenda tuzifuna naŋŋamba olwanimbula gye naŋŋamba ekyoyinza okukola ojja kwambalanga engoye ennungi bw'oba onywa akabbiri ojja kunywanga akenga akebbeeyi abakazi ojja bafuna bojja okwebakangako ojja kusulanga mu mayumba amalungi n'okufunamu kasente akako tojja kafuna jangu eno Vesa Anthony jangu eno Rustenburg ate nga mumanyi bulungi okusinga bali Bakyeyune omugenzi Ssemwanga baali baziba tusanze obusanzi ku kyalo kyaffe Nankulabye Ssemwanga ye wamulaba namulabanga nedda kyegamba watuuka n'omulaba namulaba n'okufaako kennyini waliwo omutwe omuyita George Mumpi yantwala namulaba mu ddwaliro nga bamusala akawanga kano baali bamukolako operation akawanga bamukolako TV naye ng'alinga yafudde naye nga just ali ku life support so rest in peace kyaba nga ndagirira linnya passport njja kunsiŋana ku Nankani
kati wali ebibuga biri Rustenburg ne Lichtenburg nali nkoze ensobi ate bonkoze nga bulinyiza nkoze Lichtenburg nagamba Rustenburg nenva mu taxi eyo nenninye Rustenburg namusanga yaninze passport zigya nantwala ewuwe yeno yantusiza ku ssabo nakula nti olubugo bwe yanyingiza mu ssabo liri ng'otunula ku lugalo lwobooti olulwo mu ssabo tosobola kulaba lugalo lwo olw'enzikiza ebeera muli munda nenfuna shoko nangamba ebintu babityazi n'embogo tokola ki tolutya naye nga nnamu shoko nti abaana manyi embogo e Uganda baziika mu bantu nangamba guma era saakusiza by'obufere bigaana nenfuna mukwano gwange muzimba bamuyita trust kibanda kale musabo yali akutte kulaba kundaga emirimu gy'okutambula olwo agenda kuntwala nannyuka ajja kuntwala ewuwe agenda kundaga emirimu gitambula nezi neŋŋaana ebyobufere nensalawo nenkola nenfuna muno nga gumpa miliyoni nga 3 za Uganda marketing manager w'amasomero gasomesa short courses nemba ndi awo nabagamba bannange nebagamba n'emyaka 2.5 e South Africa oba nfunye basifunye nina okudda eka omwaka negwonzigwako gwasooka bane batako okunyimba olwo mbeere wakyaba emyezi 11 obusatu bw'obufuna enfuna akasente kange bulungi nnyo waka abaana mbaweereza ssente support ngiweereza nga ndiyaddeko nga mu byomweru kusinza kinalya Uganda kati nva nti wakyaba mukazi ampasaako bizibu tusinganye bingi mukale kyaffe mu Buganda omusajja tafumberwa omukazi yampasaako tingana kyennaalongo kirina amabina bwe gati kirina abaana 5 kyali kinsinga emyaka 4 naye nga kifaanana bulungi nga kyeŋŋamba nga kiŋŋamba obubeerawa nti mbeera eno nga kyajja okundaba nkitwala mu ddiro mu ensula kiŋŋamba ku lunaku lumu munnange naatandika okuleeta embizi ewaka nti ndi musajja Muisiraamu neŋŋenda ewaakyo kyaŋŋambirawo tugende nekinkima n'ebyange nekintwala ewaakyo oba tebampasa embizi yakugoba embizi yangoberawo sigumiikiriza mbizi obufumbo obutandika ntandika obufumbo munnange omukazi anjagala naye kyammalako amagezi kola ssente mu butuufu obwavu kibi omusajja agaba obwavu mpologoma ekulya winter etandiikiriza 2011 yali November winter ekendedde awo olukuba lutandikiriza lufuuyirira omukazi ajja nkola ku mukono anzirisa emisinde ateeka mu kiti kyoku geeti nga nze ndowooza oba bbaawo akomyewo nga ngamba sirika nga nsirika nga ggulawo geeti nga benzi mpya gisirabanko Uganda ng'eyingira nga muvamu omusajja alina olubuto lunene bwe ruti nga mukola ku mukono nga amuyingiza munda nga baggala luggi mbandi dakiika nga 2 ng'afuluma omusajja afuluma asiba amapeesa g'essaati n'empale ndi mu kiti musajja atunfulizinza olukubakuba lwonkuba teri andaba ng'omusajja akeesinga mukazi olwaggalawo geeti ati yabiŋŋamba kati ndi mugwira nina okutya nfunye shooko watyanga nyogedde omusajja nankuba amasasi nze ndowooza ibbaawe omusajja olwafuluma geeti omukazi nga jjangu akumuga nzijjamu mu kiti gyankwese nga nyingiza mu nnyumba nga nkaaba ngamba okaaba ki omukazi yaŋŋamba ebigambo bino love will never put food on dining table my kids wants food do you have money mugamba siina tusa mu nyumba ya 4,000 za randi nga mbuuzi olinamu 10,000 mugamba siira nga nesusulina ng'ayingira mu nyumba akwata 10,000 za randi 5 ng'azimpa nga mbaweereza famire yo ssente waka kati ba tulina renti omusajja ampadde emitwalo emeka 2 kwatako 5 zino ziwe ki famire ye Uganda amaziga bwe gaakoma nenzikiriza nti omwoki omwavu taba nakatu era ekiro ekyennyininyini omukazi yankubisa emmese watali kunsaasira mbu ate oli yakutte mu bijanjala we yakoma we natandikira ate oba nangu olina okukola ogugo yes siina wakulaga embizi yangobayo wakyali wange eno ndi mu bufumbo omwavu taba namputtu yakugamba nti kati gwe addako nga nkola bufumbo munnange nali ndi awo nga ŋŋenda kyali wange nga mpita oyo kyaba nga balaki tova mu bintu bino bw'ona okola bino ebyekyeyo ojja kufunamu akasente kati nga nzeyo okusaba waliwo kapasage nga nkubisa ekipande kyange marketing nali ngimanyi nali ngiyiza eyo mu bisome bibiri nga nkuba ekipande kyange nga nteekako amannya gange Dr. Daku ge nali neeyita nga nkuba opapula bwange flyers oba pamphlets nga ntandika gazigaba
bwali olunaku lumu musajja nga zimuleeta olulu lunene nga munene bw'ati ayambadde jezi ya bafana ettiimu ya South Africa y'eggwanga omujuzi gwe bambala ganogo gwa Uganda Cranes nga muwa akapapula ng'agenda ayimirira ku kapande asobagaze mugamba papa nti kidokita nga mbuuza okugaye nti aliwa nti mugamba wano mu passage nga ngamba tugende mu passage nga mukwano gwange kyabo ba akijatudde nga naye omuvuka gwe sikolagana ne bamuyita Kalevu tetukolagana nga mugamba wayingira mfunye muteja ye client muteja kigambo kya Swahili ye client yangamba Kalevu mu Luganda Kalevu ayingire nze nasigala kuba mayingi Kalevu nga ayingira sawa nga tumunyenyamu nga ekikuba nsika akirekawo nga tumuzenkeera nga tumukuba kiwani mangu munaku nga nnya eri amaze tuwayo akasente olwo asigala ng'amayembe oli kyaba ye mayembe kati nze ndi mukongozi nefudde mpapula tama ekyakola nze nongoosa abeki obutayokya nefudde nga mukozi kuba simanyi kyakola yes ate bali basita tebalina mukisa gulonda bateja ate nze mulonzi tewaali mayembe gaddala naawe nga tukola ki omusajja nga twamunyenyamu lunaku nga nnya ttaano nga tweta sente nafuniyo obukadde 48 munaku nnya ngamba limbadde mbya kisirusiru kati ono sente nzirabako nga baŋŋamba omusajja ono bwetumumuza mu bbanga lya myezi 3 akasente weka tumaze omupimamu kyakola provident fund zameka zalina provident fund yalinga pension money abeera kugeza mu NSSF eri bw'owummuza omuntu ava ku mulimu waitawo 3 months omukonvinsi n'abagamba ku mulimu kwoyo okukola wamugana okuwummula bigambo ki ebimugambisa anti akooye South Africa tuba n'amagezi mangi kati mwamugamba bwe mba nasoma ku psychology nsobola okutunula ne mmanya kiyinza okukola kyegamba n'okonvinsinga omuntu yajja ayagala mwongera maanyi mu kkanisa gy'asabira abe mukulembeze mu kkanisa ekirala nga yakudabiza nnyumba ye amayembe ne gamutwala ne gamugamba nnyumba tekusaana muzzukulu olina kukola ki kuzimba nnyumba mpya funa pulaani gy'ogala kujjamu ng'omusajja ddala ng'omusumba w'abantu genda nalina akazi awo kaali kakola mu Bill Tate aka South Africa pulaani kagyeyita netugigula ennungi namugamba tugenda kukwata obugagga ensawo n'emulagwa alina okukuta sente z'entuyo ze atwale sente yali ndoza twalina mu million za randi zalinga ndoza 15 ate zirina kiwaani tumulaga nsawo mugiteekeka wansi ennene ne muteekayo papula oba bisipongi ne muzaako esente entuufu mungi kati amayembe gamugamba zimanyi sente entuufu ezaddala amayembe gamugamba nti owange ti musawo nti tola ku sente muzukulu waffe muwe ku sente kati ku sente zeninamu tugambe okugeza Uganda nti mugambira muwaako bilioni za Uganda 3 mwalisa ekikeesi ekinene kiri mukitekako sente nkulu muga milioni 5 za Uganda ne mumuwaako emitono gya Uganda 5 bwagenda lya sente zabamanyi bikyukuli bw'ateeka kuba depositinga ku ATM nezitwala ATM zaabwe zibu kuba depositinga sente nezitwala n'agula sente nga si bikyukuli abeera convinced sente ki bajjajja bampadde obugagga olwaba ayingidde awo kufunye olwo bannange baŋŋamba watugamba oyagala omukadde 3 wa Uganda tebuna bagamba njala omukadde 3 nagenda na bajeti yange njala kasipasio kali kagula milioni 10 by then ndowooza njala oploti ya milioni 3 nzimbeko nyumba ya milioni nga 10 ne balance nkoleka business tandika obulamu ngamba wakabi Uganda nfunya namu nabaŋŋamba waayi watugamba oyagala 3 kati gino genda munaku nnyo zifunya 3 neŋŋaano genda nengenda ngule keesi ensawo ennene nnyo yali fuuti nga 5 tani kugula engoye zange mpakira muli mpaka tuwummuza omusajja twatuyamba tumuwummuza okummuza ne mumujjako enga omulimu tumujja olwo mulimu asiibudde bamukoze comedico ali fiiti nnyo alinze buli zimu teriyo sente za NSSF South Africa bayita Provident Fund twali tuli awo ennaku z'omwezi ali 15 March 2013 oli wadde mbokebera ku Google nabadde soogera date info watwala omuvuka lyavudde Uganda ng'asula mu ssabo lya Polo nannyini nsaba muzungu abagamba ssabo lyali ya muzungu kizimbe ssabo lyali ya Ivan edda n'alirekawo nga balinga kyero n'avaamu bonga kotiringa Sutherland badde omusajja abanja sente randi omutwalo gumu n'atukasuka ebweru ne mubuuza muzeeyi bamutanga Jacobus yafa bambi Katonda mwoki mumwoki emirembe twamwokya bwokye Rustenburg etumbubo tumuziika abazungu
bwe nkuwa ssente z'obanja ownership ddala ngamba olina empapula zikogakonze nziina ownership ddala mu mannya go nenzikiriza kana client nabanga wange muteja n'essabo lyange ne muwa ssente sabalaliza mu mannya gange kano banga bano ogwabakozesa oba gwenyi bankolera indirect bo balaga nga nze omukongozi naye nga nze nanyini client n'essabo lyange bakozi bange Mayembe alina kufuna 30%, wakkanya alina kufuna ki 25%. Yo kyali wange homeboy we nankulabye kyaba akwai ne mukazi w'omufeetu muswana oluswana olulimi alumayi nengera azigeramu so okubeera convince nga nekyali wange olulimi yalukakasa aba mukazi we yamuyigiza olulimi so bagamba nti Mayembe gazzi gaba gazzi bajjajja boogera nabo bennyini abasaba bakolako bagwira ate boogera nabo Mayembe bajjajja bennyini olulimi omwogera lwe lumu olutuufu so nga beera convinced olwokola dde ssabo eriyo era ennyini saakola ssabo bano bagenda bwe batugoba bagamba tulusigalemu ne client wange bado batugoba nga nessabo mwali essabo ndyeguza ndyezza ennaku z'omwezi 15 March 2013 nga ssente zasooka zajja olwomuvubuka yali asula mu ssabo lyange yali yakava Uganda tenabyasula so ddungi njoga ebizimbe ng'ebyomutana amaduuka galina enzigi ennene ennyo galina endabiramu zino enzigi za aluminium yes nga omuvubuka nkubira essimu ku ssaawa 2 nga mbuwaayo ndabye omuteja wo nga kale bamutwala bakafuluma kati ate bakafuluma kakati nti ne mukwano gwo Kyaba ne mukazi we Mayembe bo nti newo ne bafuluma omutima ne guŋŋamba nti banzibye omutima gwaŋŋamba nti ki bakubbye banzibye naye nga kyemmanyi sente ezisooka banka tekuwa sente nnyingi mundi gusooka oleme 3 giweddeko ne nkwata essimu ne nkubira Kyaba ne mugamba waayi kibadde kitya naŋŋamba nti ate waliwo eddagala yaffe twali tuyalabidde mu ssabo ne nkimanya nti ennimba ne nkubira Kalevu naŋŋamba nti omwana wange mulwadde nvuga mumutwala ki mu ddwaliro eno ne mmanya nti bavuga muteja muze gye yavanga bayitanga meriting muteja gye yasula nga twali tumanye twamuzangayo aleese ensimbi ezisooka nga mpaakinga nsawo yange zaali genda kuwera ssaawa 12 ku makya nalinya takisi nengenda mu kigo nali nsula mu sababo emu bagiyita Bane West naye nga bayitangayo yes bayitangayo Held Park kigambo kya Afrikaans lubanga ludaaki Held Park gyetwasula gyenasulanga olwo omukazi navaayo dda bayitangayo Nordo omukazi nsula Held Park nalinya takisi kukima ku mulyango ngentwala mu tawuni ngenda complex Kyaba gye yasulanga mubuuza kyabadde kityanga nka mutubo nga babanzibye nga twagala okwana nkwata ekisawo njala okufumita ne Kalevu ngamba baba twekwata mataayi ng'essimu yavuga omuteja akuba essimu musawo nti jangu nkime ku banka tukime sente endala akubira omusawo we ye Kalevu kitegeeza baali bafunye ezisooka naye baali bafunye ku mizo Uganda nzo zaalinga 30 oba 4 zesaamanya muwendo abakubira bafune endala yes bazireete ku ssabo nga akyaŋŋamba Kyaba tugende ku ssabo Kalevu kimu muteja ne ssente nga Mayembe beesogga munda nga nange mbeerawo ng'omukongozi ng'omusawo ng'ajja ng'ateekamu ekisumuluzo nga ŋŋamba ggulawo nga nzigawo bulungi nnyo nga bayingira bulungi nnyo Mayembe beekwese dda mangu badde kigamba munane sente nga bazimutikkulako kigambo kutikkula kwe kujjako tutuma omuteja ssente n'aleeta n'otumutikkula olwo aleesi nsawo ye ssente endala tugenda omumutikkula ekigambo munane nga atikkulibwa ssente nga zimuggyibwako zaali nnyingi nalina mu ssabo nalinamu zino kooti zekabuuti nga olaba abasambi b'omupiira ze bambala mu winta ezo empanvu nga nepakira bando bwezi tezijjamu nga nkankana sente zaali nkubeni milioni zaalinga 210 eza Uganda kati oli nga mugamba kyekimbu mwabbise ngamba Kalevu yabyogedde ebyo twatuteesa asoze gutwala esinga obungi mugamba okay oli simumanyi simumanyi gwe mumanyi wadde wakufuna ki 25% gutwalya ddala 30 weeyongere sente nga nsala ekooti eyo kabuuti nga ngisala mu kooti nga musokola musuula ebbali nga nsuula mu bundles nga nkwatanga kuta ekifuluusi ky'amanda ku mugongo zimmenya kati waliwo omuvubuka bamuyita Hamuza yasomeranga awo ku Highway College wano Mukese nga ku Mengo Esseesi waliwo omusala bamuyita Haji Ssenyonja nankulabye
muganda we Ssekazwa, may his soul rest in eternal peace, yafa mu COVID Elyazaala Hamza ate nga babaami abo agisenyonyo n'agizuzwa Ssekazwa bagenye kitange Emeka so nga tuli bamukwano twemanyi okuva eyo yali yakasinga mu kitundu omugwirako nga ntandise n'okolagana muwaddeyo n'akateja akamuntu kajjako n'obusente obumu obutonotono bwe tulinda ziri ne mugamba yine mu lokesi okuba yakabi bayitanga line era BMW yajuguze ne mugamba tuyitemu ne nkwata ekitereke kyange ky'essente tutuka mu moka olwanvuga ntwala ki waka nekana ino milioni zenga musanvu eza Uganda zaali mu ppiro nga nzija nteeka ensawo yange mu bbuutu kati waliwo ne mu George nezino ebibiri ekikumi nziina zonna sente zonna nziina wamu bulungi waliwo kyali bamuyita Ronnie Ameri gy'oli yonna nkwagala nnyo ogwe nasobola okusharinga naye obuli ya South Africa yayinamu naye nga njagala nnyo nga Saraiza ngalinga ku Chris Brown bwafaana yaŋŋamba ku makyoko boyi wange nasuza ekikazi kyange naye siinaamu yadeza previce okuba ekikazi mpulayo ddala landi 5 ne mugamba kankuweeyo 2 gano naye mutisaba nga tantofaayo era namenya likodi kuba ffe tumenya likodi abaasooka okufuna essente baasifuna ku ssabo lyali ku FNB abo baafuna emitwalo gyalinga 6 egya randi naye ffe twafuna sente soba mu miliyoni eya randi yes kawumbi yalinga milioni za Uganda nga 305 oba akabwa miliyoni naye twatufunye miliyoni nga 4 mu yes eza Uganda 2013 omwezi gwakuse nekuza omwezi kumi na mukaaga olunaku lwa mukaaga nga tugenda ka nga nzio sente zange nsawo yange kati waliwo omuganda we yali azize kazinuwe namulese na Canada era yangobera gyali e Canada namuleseyo George yali Hamilton nga ne mukazi we Sharon nga tula mu motoka nga mbuuza ogende Johannesburg sente mmeka gye basindikira sente Uganda kyabamuyitanga Sara Jamiro ne bbaawe bali basindika sente batwala 10% okuweereza sente Uganda nga ngamba full tank yankumi bino wajenga ngamba toyo full tank ndiyalamu yamafuta gali ga lukaaga olasigaza 14 tamanyi kisawo mulimu yakimanyi sente mu tamanyi zirimu mmeka nga Ronnie Ameri mugamba oliwa nti singa nano nga singana kapaaka nga mwe mutwalo gwarani mugamba abaana bakuleka ekyemisana kabalaza balance wetereze naye nga omuntu okuwa 10 lwabanga lungi wabanga mitwalo gya Uganda 35 10 muwadde mutwalo kati fast forward wazaako ki mwagenda Johannesburg nziruka buli kimu kireseemu ngo muganda bwagamba yes tolunkaniranga kiwago ng'olina enkota nosooka odduka nfunye sente mpitirivu na mmiri nsukka mu 2 kati ndukanyira essawo ndulunkanye ebintu mu nnyumba bimenesemu bino bitivi nga temuli kirimu twagenda Johannesburg tuvuga netuuka twatuukira Carlton Center ekizimbe kiba kisinga obuwanvu mu Africa yonna bangamba kyali kya mugenzi Mobutu Sese Seko yali president wa Congo yafa yes nga kisinga obuwanvu mu Africa kiri ku Wonderland Street Johannesburg bakita Carlton Center kuliko mall tukola shopping buli kimu kyonna n'essaawa eno musipi gwe nnina obulamu n'omusipi ogwo nagula emitwalo 57 Sike Calvin Klein siddanga mugula musipi ngenze Canada wa munsi zembaddemu zonna Zimbabwe Zambia zonna zembaddemu niyo musipi gumu nekatolwale gwe nnina 2013 nolwale gwe nnina ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi nagula emitwalo 57 nengula peya z'engatto zaali 2 bakuwa akasawo nga bakuwerako eddagala ezikuba ne peya za stocks 2 nga buli peya njigula miliyoni emu emitwalo 4 eze Uganda yes sente nzirina nzeewulira olwo sente mpeereza miliyoni zange 2 nsigaza miliyoni nga 17 kyali bange mbawaddeko kati ze nkolamu shopping ate okyakola simanyi oba nadde obasiddeyo olwo nze sente mbugumye excitement nnina kute ku sente nyingi nga togubangulya tiketi nkola shopping awo kibanda bamkola shopping nga nzira ku nyonyi ya Rwanda Kampala waliwo Abbas Mato twakuba newa muzeyi nalima wakuba ebibiri wasooka n'okomawokko nakomawo mu 2013 nazikufuna 16 ogwokusatu nekomawo 2013 ngenda kuza mwezi 19 era bwalava ku airport Entebbe nasibira ku Nando's by then yali ngekyaliwo nga SK Mbuga yakola kiyaji owninga netuli ekyeggulo
kati ne tugenda Kampala Casino ne nvunkisawo ssente zirenga 3 z'ekiro. Ne tugenda ali Kaloja akali wajjajjaawo kati bagiyita Green Mountain bagitanga batya eno eri wano ekyongulu baliraanye wajjajjaawo ye next wajjajjaawo awo nasula kati ate waka wali ewaka mwalimu abapangisa yes nga ntandika bula enkeera ku makya alwafu njigula 214 awo nagenda ntukize spasio emmotoka eriko nagigula waliwo omusajja bamuyita twamukazaako lya aso boy wange Jabless bamuyita Hassan Magala era akantu kewakola naye kimanyi oba atunda mmotoka ennaka waawe emisana ekiraba bawunsa wa gavana kiraba nga Giant asinga Hassan Magala mu Kampala obusente ng'obubuubuunya nga twala nga nkolaki ngula spasio milioni 14,700 yali AS nga stroke nga Z nga yelasi namba mu bond kyemmanyi nagula ploti 2 mu lunaku lumu n'emmotoka mu lunaku lumu amaanyi sente zaaliwo era nazimba ennyumba yange nansana nasima omusingi nagizimbye ennaku 18 okugisereka n'ogiggalawo mu nnaku 18 okumala amaanyi gaaliwo musana gwali gwaka ne baŋŋamba ennyumba ejjaggo erina okuba okutonyamu nengula amazzi tanka babayita bakajike kimoka kigenda ngafukirira bali awo mu Lubigi yes bagifukirira namala emyezi 3 nenzirayo awo nenzo ne bakyali bange goba aliuke ya goba si Canada goba aliuke London yali awawuza adda ku goba ba Luganda kajali akali tekanagenda kajali mwana muto yali mwana muto nga asomera Kampala SS yes era jalia nkwagala nnyo kyali wange nkakasa emyezi omwaka gyasa okuvuga mu yali yange nga manyi okutereeza okumakya mutwala ku ssomero n'atereeza n'atuuka ku kimu geti ssomero Kampala SS n'angamba bro bye big up jalia walda kwagala nnyo ne famire yonna oli omukyala ye wamuleka omukyala twali twawukanye tutasobola kukwatagana waliwo gwe waleka mu nnyumba anti mama w'abaana abakulu mama Kani ne mama Mimi tabona nga ku university first year mwala nga agenda kuyingira ku university August this year